Wali obaddeko nga relationship yammwe ebadde etambula bulungi, mu communicatinga bulungi n'omuntu wo, then all of a sudden n'akyukirawo, gwe eyamuweerezanga ku message n'abanga message zo amanyi n'ozitunulako n'amala ebbanga ppanvu nnyo nga taziddamu, gwe yakubanga amasimu luli ne bakukwatirawo kati batandise okulwawo okukukwata, omuntu atandise okubeera busy gy'oli. Okitegeera luli eyakubanga probably nga receiving essimu ye buli lunaku kati n'ennaku ziwerera ddala, otandika okubeera confused n'ogamba kati nzire ku ki, nkole ki ekituuseewo. Njagala okutegeeza nti bw'oba oli mu mbeera efaananako eyo, kintu kimu ky'osaanidde okuba ng'okola. Gwe kennyini sikamu ebigere byo 2-3 emabega. Abadde aweereza messages okumu ng'omuntu ono omubuuza n'omubuuza naye gundi ki ekibaddewo, ng'olumu n'okuddamu tayagala bulungi, lekerawo omuweereza message, lekerawo okuba nga luli bw'obadde okuba. Attention gisale, sala, kubanga essaawa eno gye tulagako weetaaga okuba nga weeconcentratingako. Ekiriwo omuntu buli lwewezaako love, ne weewa self love, ne weerwanako n'oleka okusindikira ono omuntu ennyo attention naddala ng'atandise okuba nga takuddamu, gwe ne weeconcentratingako, emirundi egisinga omuntu oyo bw'aba akwagala agenda kutandika ebigere bye obizza gy'oli. Focus ye egenda kudda, ka attention kali kabadde withdrawings agenda kazza, because omuntu oyo akwagala tayagala ogende. Naye omuntu bw'aba ddala abadde takwagala, nozzaako ebigere 2-3 emabega, n'otunula olabe omuntu ono bw'akola, ebiseera ebisinga agenda bugenzi. So kino kiyinza okuyamba nti omuntu bw'aba atandise okwesikamu, instead of gwe okufuna heartbreak maaso eyo ng'omaze okulwana ennyo, bwe weesikamuko katono kikwanguyira okudetectinga nti omuntu ono ddala tuli wamu, ali nange, kino ekintu akyakyagala oba takiriimu, such that yonoona budde bwo, to wasting a lot of time ku muntu oyo eyeesika nga relationship awulira emutamye. N'olwekyo eyo y'emu ku ngeri gy'osobola okukozesa okulaba nga either rescuing relationship yeeyo eba etandise okuwaguka, oba nga still kikuyambako okuba ng'omanya nti omuntu takuliiko, n'oba nga towestinga nnyo time yo. Sabakije Emmanuel.